nkusesenkanya omwana ow'obuwala atuwa obulamu bwe obw'omukwano ng'azaaliddwa akulidde mu kibuga ava mu maka genje okwesigaliza naye nga nsibawo ne ssente 100 ku 100 nti ku bantu abalaba show eno ebitundu nga 95 amaka gano mugamanyi nga nkutwala mu kitundu ekisooka kino njagala nsooke nkikunnyonnyole kiveewo kubanga ojja kukiwulira nnyo mu maaso onyiige ogambe ye maama njagala nsooke nkutegeeza ebigambo bino omwana ow'obuwala agenda okutuwa love story ye muwala mulungi kale bw'owulira nga akyogera ojja kutegeera lwaki akyogera tonyiiga kkiriza nti mulungi kitundu kisooka Mr. Mujewale ku mukwano kansubira oli fine n'abatuuliriza hope all you good kati nze story yange ngenda kutandikirawo natandika okutegeera nga ndi ne jjajja wange omulungi wange kati jjajja wange oyo nga nze ndinga omwana we nankuza kati nga omanya abaana abato gobolaba mukambwe banange nga jjajjange nga muyonjo baneze jjajjange yanjigiriza emirimu jjajja wange yanjigiriza empisa I was young naye nga bw'aba ayoza engoye ng'agamba jangu akutama mwene baafu ng'akutama sepiki bannange ng'afumba bannange nze jjajjange yanjigiriza ofumba era nze Mr. Mo I'm good at cooking bannange jjajja wange sinana kyemmwongerako kale munnange nabeera ne jjajja wange naye obulamu bwa jjajja wange bwabanga bwe buti ng'abeera alina ssente ate neziggwawo netubonaabona nnyo to the extent nga lya paani ng'agula paani n'agula paani n'akuwa amazzi ate ne wayitawo akaseera kati ate ssente nezijja kati nga bambi ssente wezijja ng'agula ebyokulya ng'akolera ebirungi jjajja wange bannange kama amuwangaaze kakati nentandika okukula mpola katayimi yatuuka jjajja wange ng'obulamu bwe nkugambyeko olumu abalina ssente olumu abatalina ssente wabula mu buto bwange obwo obulamu bw'abazadde bwange nesobola boogerako kozi tebwaliwo era nange nali muto nga tuseebuuza kuba jjajja wange yandaga omukwano yasinga nkuba koza abaana abato babeera stable nga nkuba neera nze ngamba mukambwe sirerabira waliwo ka story kati jjajja wange ng'agula sofa set wagula sofa set yalina omuze nga agenda ku weekend ng'agenda n'anywamuko ne banne n'akuleka ewaka kati nga wakomawo nga tebuyise nnyo nga mba mulina okulya ekyoggulo babiri kati kolo yali afumbye ekinyeebwa nga kirimu ekyennyanja yakagula sofa ze mpya kati yanzija mu tulo nga womanyi obuto ngampa emmere nakaakati lwakuba nti kati nkuze nsobola ogamba nti twali mu nnyumba bantu babiri wensobola ogamba nti I did it but sijjukira I don't memorize that ntize nakwatako essowaani yange emmere nembikula omuto gwa sofa nenteekayo bannange jjajja kati nkeera ayoza ebintu nga essowaani yamalayo like 3 days no tezaali tezola 3 days like ng'oluna ekiro kimu ng'olunaku kale munnange waliwo essomero nga liri awo kumpi ng'otambuzawo bigere like dakiika 2 oba otuuse bandya ku black time nga nkimye nga ngamba jangu nga nkwata ku mukono nga guntujja ngamba leero maama nga ndi kato naye nga ntegeera kozi bw'obanga osobola okumemorizing ebintu that means egibodamu oba otegeera kati munnange nga mpita yandeeta bulungi nnyo nanyigiza mu nnyumba n'abikula omutto ng'essowaani yali yampa essowaani yange yali yakirawuli ekirawuli ekya brown waliwo amasowaani ng'abanga ga bomba but ng'eringa glass brown nga essowaani yange
ne mugamba jjajja sinze nabitaddeyo jjajja yakubanze kiboko nga sifa naye nakula naye nga walayi sijjukira kukola kintu ekyo era nakula muga jjajja wankubira bwerere so sijja kulwawo nnyo kati bambi obulamu ne butuuka nga ensoma yange teyali nnungi nga bwe ŋŋenda nafunira essomero nsoma etamu emu fiizi tewali ne bangoba something like that saasoma kale bulungi ng'omwana omuto wayandisomye okwenjoyinga kaŋŋambe kindagadenie so bambi obulamu bwatuuka ekiseera ne bukaluba nga talina option okuleka okunzizaayo ewaka so naŋŋamba bulungi nange ojja kunsonyiwa naye ngenda kutwala ewaka ewammwe naye nja kujjanga nkulabeko era ojja kujjanga naawe ondabeko kubanga sente sirina mutuufu twabeeranga mu bulamu nga tetwalinga mu bulamu bubi nnyo naye nga biri ebintu biringa sizoni nti enkuba etonnya n'ekyo omusana ne gwaka bwe byali nga abeera ne ssente n'agula buli kimu era nga wezibaawo enjoy to the first nga sijula nga bwe mugajja njagala kibumba nga tuli babiri bwe bati mu nnyumba naye nga ayinza okugula ebintu nga bikugamba nga kyoyoyezo kikute ate munetuuka nebigwawo like ne mubonaabona ne babagoba kubanga twabanga tupangisa ne babagoba mu nnyumba ebintu n'abiteresa ne mubonaabona nnyo so bambi bulamu bwatweserana nga tayagala kundeka naye nga alina okundeka munange nga nkwata nga ntwala ewaka ewaffe wali step mama wange oyo yalina abaana babiri naye nga abaana abo ba bulenzi naye nga be bato ku nze kale nga si bato nnyo like ng'omu musingako like 2 years then n'omuto yali addako so nina kyesambation nze yeah okay let me feel like that kati munange netubeerawo kati dadi waffe yalinga ng'akolanga safaali nga lusamala ebbanga taliiwo naye nga wakomawo aleeta ensawo z'amatooke aleeta bikiki kale nga waka wali bulungi wabula weyanziza ewaka bane tata wange yanjagala banange Mr. Monzo tata wange yandaga omukono baleezi tata wange mwagala with all my heart okumanyanga yali yanjagala nga akiraga n'abaana bonna nga wadde be bato nga abalaga nti bannange bwe baba ba step mother nti bakola ebikyamu nze step mother nga aleka yakinkola ku lwekyo to the extent nga step mother asobola okujja n'amubuuza n'amugamba kale nga ye ayinza omuyita kale kangambe mukyala nga step mother nga ali kumugamba tata guli tugenda kulya ki nsaba okkirize nkujjukize ku ddembe lyo Properties and Associates okimanyi nti nno tulina estate ebulamu gyeza ku lw'Emityana okimanyi nti okutuuka ku estate eyo ziri kilomita 2 okuva ku korasi obadde okimanyi nti estate eyo kuliko amazzi n'amasanyalaze obadde okimanyi nti estate eyo 5 ku 10 ey'ekyapa ogifuna ku $13,000,000 kati njagala kutegeeza dduka bonnambiro funa ennamba nga bw'ozerwa ku screen oyogerezeganye ne bannaffe aba ddembe lyo Properties and Associates Madamu Nancha Beatrice ajja kunnyonnyola buli kalonda yenna ku estate eyo ne estates ze tulina mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo ate era n'okukumanyisa ku bibuuzo byonna by'olina ku nsonga ez'ettaka. Tata guli tugenda kulya ki? N'asirika ng'ali mbulira asirise n'amiita n'agaana ojanga nga bagenda ogamba ekitawa akuwa sente z'enva bannange nze olutuuka ngamba papa bane wange mama wange mami angambye muno bampe sente z'enva oyagala kulya ki mukwano nga nze nkola choice wali kwegamba kale nga nza n'okukuleetera bano abantu abalina obutima obunafu nga yinza okukuleetera like okuwulira ng'oba ku disrespectinze so munange kati ate ekyennaku teyabangawo
kati bw'ataabangawo kale nange nankula naye nga bw'ataabangawo nga mama wange afuba nnyo like andaga nze mukulu kati nina sista wange omukulu gwenzirako naye teyabangawo yabeeranga asoma kisula kubanga ffe mama waffe yatuzaala abaana bana but let's go with 3 for now munange nga ate omuto ye taliiwo omulenzi then kati nga nze ndiwo nze mukulu owuwe firstborn mwana step mother waffe naddako firstborn then n'omuto banange nga mami ankozesa emirimu naye nga sirina buzibu na mirimu kubanga nze jjajja wange yali yankuza ndaga omukazi alina okuba omuyonjo omukazi alina okukola bannange nga nina empisa ffe nga tuli wakati mu kibuga era nze misamu ekiyinza okugamba simanyi kyalo okumanya simanyi na muddo nze mmanyi pasikalamu bannange nga gwe muddo ogwemmanyi fengera mu kyalo oba nga mufiiriddwa ng'eyo ate nga mugenda obeera mu mitwa yadde gwenze nga ŋŋambwako so munange obulamu bwabeerawo butyo naye nga nze mulaga sifaayo kozi nze jjajja wange yali yampa foundation nga yansimira omusingi nti toyina kweganya ye bakuyita omuntu omukulu akuyita atya n'ofunya feesi okay let's assume ng'okoze omusango n'akukuba n'omala like bino abaana by'omukuba n'akabaana nyiga n'azimba maama ng'addamu n'akukuba ng'amala okukuba bakuwa time yo n'okaaba amanya nti kati buno obudde okaabya gakkubye you have to sirika ye n'akusanga ng'osiga effeesi onvuma so jjajja wange bambi yali yanguluminga bulungi so tebyandyanga ate nga bwe nagendanga nkula nga nsirika Mr. Mo nze nga bwe nnyiiga toyinza kumanya nze ng'oyinza okunyiiza neeteeka amannya nga nze ng'ekinyiiza ekinsanyi kale ng'ekinsanyisa osobola okutegeera nti omwana ali happy but nga ne wemba nnyiize sobola kulaga nti nnyiize neefuula nti no sikitegedde like nga biba binnuma munda but nga nakula nga mba njagala okukyarranginga nti kyankuliramu obulamu bubeerawo kati awo nkula tanti primary somye English secondary then kati bwe twawummulanga mu holiday kyesitagambye enewake wa daddy nakulira mu society y'abalenzi kubanga newe twabanga mu holiday ng'abaana nga bawummula twabeeranga family ennene nga bwe ba holiday ennyumba ejjula naye ng'abasinga balenzi so nga ndimu embeera y'ekirenzi tolinsangako nga nninga abawala nze era seepenaako ebyo bye bazannyazannya simanya mwepene simanya mukole biki mpozi kyenakolanga nayagalanga nnyo okutunga nayagalanga nnyo kola ebintu by'emikono time went kati naawe njagala kubuuka waawo mbe nga ndi mu adolescence kati gye nagenda nga nkula nga buga nti omuwala atandise okuvubuka like si muwala omwana atandise okuvubuka otubeere tusuna bannange Mr. Mo nga nina attitude nze nga neeraga nga neewulira kale ye nature yange bw'oba omumanyi I'm very okay friendly but bw'oba tommanyi nojja n'otu like first sight nojja oba n'odaba bulabi bw'otuyinza ogamba maama mutandike ntya omunange obudde kati nze nga eby'abasajja sibimanyi wabula nga sitamaza wange yaŋŋamba bw'ogenda mu period ofuna bw'ogenda mu mwezi ofuna olubuto kati naye lumu nali ku ssomero nga mune periods tezinkuba bannange nga baŋŋamba genda ewaka jjukira nali ku ssomero nga nzira ewaka nga obudde bw'okusoma bw'okudda ewaka tebunatuuka bannange nga nkaaba amaziga nnatuuka nga nkaabye Mr. Mo nga nkali nze nina amaaso amanene
nga gazimbye nga ze nafesi ezimbye. Samala ngambuza banange obadde ki? Namugamba mami nsaba kunsonyiwa nfunye olubuto. Tebiina kino nange obutoto. Munange ze nalina periods nali manyi nfunye olubuto baneeneetunda namulengerera erinenkaaba nenkamira wansi nenjavula nemugamba ensonyiwa totta maama ng'ate mukambwe. Kale ng'abaana be yalinga free nabo ng'era abaana terina kye bakola naye nga nze by the way nze nalina ekintu kyo first of all ndi muyonjo sisobola kubeera wantu wacaafu ate nakula nga wadde nali mwana mutonze kati nga stepmother nga mpa engoye ez'okwoza like kati stepmother wange yalinanga omuze okuvuma maama wange mu maaso gange kubanga nze maama wange yakolanga ne daddy kati nga most of time babeera musafaali eyo oluusi daddy ng'akomawo mami n'asigalayo oluusi ne badda bonna kale kwegamba omukwano gwa maama ogwo saagufuna. Kati yatuukanga essira ng'avuma naye ng'omanyi omuntu okujja n'akuvumira maama wo mu maaso no ne ngamba wabula mami like nga mulagira ddala nti oba akoze makula nga mukeneka ate nga Mr. Monze nga nina eriiso liringa belingi nga lyelutukutuku nga linene nga nyiza nga toyinza kutegeera nti nyiize. Waliwo omukyalo omu yali neighbor yali family friend namugamba naye gwe ekintu kyokola nga kibi okuvumira maama w'omwana mu maaso ge golooza asobola okwagala okusinga nnyina naye nga nze mulaze era ddala wamma kituufu. Story eno nina ebintu bingi bye ngenda okubuukamu ku lw'ensonga ezimu z'otegedde mukwano. Kati nga era yamuddamu n'amugamba bwe yamugamba nti nno lekera ovumira maama w'omwana ono mu maaso ge it is not good n'amuddamu n'amugamba oyo si haisa njagala okumanya njagala okusinga nnyina eyamuzaala nga nseka ye mami. Kati waliwo omulimu gwe nalinga nkola byonna binyuma naye eddiiro ng'olituddemu nga lirabika bulungi nga fanica kyekyo bannange oba n'okuwummula okulungi oluvannyuma lw'olunaku olulamba n'otulako n'oli akamereko kakyayiko n'okanywa ku dining n'otuula ku kitebe ky'okulaba tv byonna binyuma ng'olina entebe ez'omulembe fanica nga wa mulembe aba avaawa Aisha Najemba Furniture Mart ebbanda opposite ekipande kya Nabisunsa Girls. Olwo twogera ku ntebe, ebitanda, dining, sideboard, munange ebitanda eby'abakulu eby'abato, oyagala kuteereza cabin mu ffumbiro lyo, ensonga yonna ng'ekwata ku furniture omutali keesi z'abafu. Maama Aisha Najemba akulinze bw'otuuka ebbanda wali ekipande kya Nabisunsa Girls. Bw'otunula side etali ya kipande ekyo ojalengera kalina waggulu gym awaddako waliwo supermarket ya ntebe zokka. Yingiramu weeroboze ojja kubanga ofuna kye weetaaga. Ku screen kuliko ennamba ya Maama Aisha Najemba alineji muwogerezeganye akukakasa nti ojja kufuna ekirungi. Bw'oba olina cash kiriya, bw'oba tolina cash ng'osobola okusasulako mpola mpola akwaniriza ku nkomerero ya byonna kyayagala kwe kubanga ewuwo furniture kiriya. Kale ng'omuto ogamba wabonaabona, but bw'ogenda okula olaba nga helps you kyalinga kikuyamba. Kati ekyo nagenda ng'asala omuliro tanvumira mu maaso ga maama wange. Kati ekyamazima ebintu by'abasajja nali sibimanyi. Nze engeri gye nabeeranga mu baana abalenzi nga ekyamazima ate nga neeraga bannange nga neeraga nga ndi kalungi banneyinze nali bulungi era ku kyalo kye twali tubeerako nga bagamba banne muwala wa gundi nga nnina wentuula bwe nti kubanga navanga ku ssomero ne mmala okukola byenkoze ate nenkola ssente nga nina omukolera, nina okuyingira mukolere paka ate ekiro ssaawa 5 ate nina okwebaka ate nina okukeera. So nakula nga ndi hard working era nza okukola tekumumenya. So
so natuulanga mu kakioski ako nenkola naye nga abasajja ndowooza mami nga babiraba naye nga nze sikirabaako saabimanyanga. Munnange nga bw'omanyi nti okula emyaka gitambula ondi tineja nga wabaawo omwana w'omusajja mutabani wa Falaawo ng'ajjanga nga nno ne byangulako tagenda bikozesa naye nga kubanga aba ayagala gitwogeremu nga ndi friendly like nga bw'onsemberera njogera nawe bulungi naye nga bw'ondabira ewala ate wemba sikumanyi look gye nkuwa osobola okulemesa okwogera nange. So yatandika mpola kati yatandika bw'ati oyo mutabani wa Falaawo yali mugagga ekisooka yali mukulu nnyo ku nze nga nsingira ddala emyaka nga 8 si munana ndi yali mingi emyaka nga like 5 to 6 naye nga mulungi muwanvu ebintu byange maama muwanvu muddugavu naze Mr. Monza abasajja abeeru we are not friendly and short people we are not friendly too. So munange omwami oyo yasooka kutuma sister we naye engeri gye twali mu urban life nga like n'ebintu kati nga njagala nnyo ebyo omwo omusajja yategeera nti njagala ebimuli yatuma mwannyina nandetera roses. Okimanyi roses zansuula mu mukwano as in roses zalina zaye like I don't forget roses, ice cream, chocolate waliwo alikuwadde nze ani munange olwavaawo nga ajja kati jjukira nali ndi mu age ng'era n'okusoma asomyeko mmanyi nti omuntu bamukwana ba boyfriend okitegeera naye nga sibikolanga. Kati munnange mutabani wa Falaawo yayagalanga nnyo bambi okutundula vanira naye jjukira yali mukulu ku nze kati nze nalina embeera gye neeyisaamu ng'abantu bwe bandaba balowooza ndi mukulu nga mbeera smart mbeera serious nga kweganga oli bwandaba tasobola kukirowooza nti ndi green sirina kyemmanyi era ng'oli alabanga sharp gaalo nawe gwe bayisayisaamu edda eggaali. Munnange mutabani wa Falaawo nga ngwa mu mukwano bannange nagwa mu mukwano. Mr. Mo, he was my first love era ndowooza gwe mukwano kale he was my first love nga ogamba okwagala ate nze Mr. Mo nina omukwano. Mr. Mo nze bwe njagala stupidly njagala ebyekisirusiru naye we mba sikwagadde mukwano my noise no so nga ngwa mu mukwano naali olwo nga ntwala kazigo kati nga gyetwali saagala kumentioninga byalo nga ntwala kazigo tekaali wala nnyo nga distance eri walkable nange kati we yantwala musajja twagala kutundula vanira nze sibimanyi akabeere kakamera kale ebbeere limeze we bati nga kalinga akacungwa kale nali ndabika bulungi banenze nali ndabika bulungi. Wali obaddeko ku kyalo nga mulina mu famire ya gundi nga wagamba nti bane ku kyalo kuno kuliko omwana wa gundi tekuli amusinga bannaye nga at my age kubanga kwabanga kaba kugamba omanyi ebyalo bya ne stage nti bano bawala nti abavubuka bayogera batya kwegamba age gye nalimu kakugambe nti nali ndi mulungi eki extra bannange nga n'abasajja abakulu banneegomba abasajja nga bajja ne bagamba nze munnaye Mr. Gundi nze ngenda okusasula omwana wo nga bukyali so nze nali mu mukwano naawe era nga lwe bajja nga nseka nga nina smile nali mulungi bannange temutulaba enviiri okugenda nankana munnange nga mutabani wa Falaawo ntwala kazigo
nga ngenda nava na ku ssomero nga ngamba kati ku Saturday twasomanga kati jjukira Saturday nga twambala leya in secondary kati nga bwe nva ku ssomero ku Saturday nga mpitirewo olulenzi kale first time okundaba bwe twa planninga nga ngenda tabana fala bayagala kutundula vanilla bannanga agenda okunzigirayo omutaka. Oh my God. Omusajja nga kati nga bukyangambaawo nga sirabangako ku like nga sirabangako ku private parts za musajja nti muntu mukulu nga sikirabangako ojjukira bw'obeera ne babrother bo oba naza obumanyi obw'abana abato nga sirabangako ku muntu mukulu bw'afaanana. Bannanga omusajja bwe yamugamba nayesitaasira taata nenkaaba amaziga nangamba nno it's okay nandika ogwo gumu ogwokubiri nga tutuula kati ebyavanira nga abyesonyiwa kuba yalaba nga nali mu shock kuba nalaba kye nali sirabangako omanyi okula era namugamba bannanga olina omukira kati nga mmanyi alina tail gino emikira gya animals egy'ensolo nali mukulu nga mbisomye nga mbimanyi but nga sirabangako physically. Bannanga omwana w'omusajja nga yabala muwanvu munene muddugavu kuba yali musajja muwanvu. Kati nno omusajja oyo ndowooza yo paati y'obulamu bwange esooka ye first life experience esooka. Musajja nga munaye yandeka era bankaaba nti dde ngandeka nga agirawo nga tulaba movies nga ndaba obudde nga bugira nga nzira ewaka kati ng'omuwala gwe bakwanyeko Mr. Mo ali mulaavu tosobola bulwa budde bwa munno ate nga akazibu mmanyi we kali kati yali yampa akasimu baali bakayita bipeesa by then kabanga ka Nokia nga kalina ebipeesa ebinene naye nga of course nakakwekanga kubanga stepmother yange yalinga mukambwe lwakuba nti nze ate sister wange nga tabimubuulira naye nga amiisaamu eggaali kuba azijjukira lumu twaliko ku ssomero eyo kati ku ssomero wabangayo bino ebintu bye bagamba nga tugenda Lugogo wabangayo oba ababityanga nga ogamba abaana ba secondary kati nga waliwo olunaku oba yabanga carnival something like that kati mune tetwasaba kuba twabisanga ku ssomero nga batugamba ku Saturday mujje tugenda mu carnival ffe tetwagamba mmanyi munnange kubanga time yatuuka sister ne bamujja mu kisuulu n'abanga naye kati wadde munnange nga tugenda twakomawo ssaawa 2 nemadaffe n'aluma epeesa n'agamba mugalamire mwagala kumanyira mwagala kwononeka abagambe nyononya abaana kati nga munnange nze ndi kikazi kikakkamu nga ngalamira kinyamu nga bakuba nga sisa mugamba nze nkuba nkoze ekyo kumanyira kale kangalamire onkulu omwana w'omusajja teyakwata kiboko nasiinyuka mama okimanyi nti wosula waditamininga nnyo olunaku oluddako bwe lugenda okutambulira abantu basula bakulungutana basulanga lumonde mu kikata ne baagala olunaku lubabeerere bulungi gwe kanyini osula obonaabona okeera mu nsi ey'okubonaabona osula oyiriba weeta osiiba oyiriba kugamba oyiriba mu buliri oyiriba misana ku mirimu mukwano dduka ku Massive Quality Beddings Nansana ku Mastore opposite stage y'Ekyebando ofune ensonga zonna ezikwatagana mu by'ekisenge. Nansana Mastore opposite stage y'Ekyebando wansi wa Epic Motel. Bw'otuukawo ojja kusinkana emifaliso, mattress covers, mattress protector, osange pillowcases, osange pillow, ojja kusanga blankets ziduve, osange mosquito nets, ojja kusanga carpets, doormats, ironing boards, nights ez'omulembe ku Masi. Ku namba ze z'olaba ku screen yawo mwogerezeganye ajja kukuweereza ebifaananyi londa mu by'osiimye bakole delivery wamma
osula awantu nga ddala wakweyagaza si kusula ng'okulungutana nnyini. Kale kangalamira onkulu omwana w'omusajja teyakwata kiboko n'asiinyuka mama erigeyiwe pya alla nakugenda oluuba naye omwana nkubye nze nga munendi wali nkaaba bankubye nga mmanyi wukuloopa kati time we just njagadde tuyisaawo agakasistange kubanga yali kale ye yali nga tanyigirwa mu ttooke omanyi bano bamadamu no nonsense nga bamuletako nawe kajanjako era nga wakuvumirawo kati ate nze I was so humble munnange kati ono omukulu kati babrother nga bwe gambye nakula ne babrother bange kubanga ndooza mu lugero lwange era ojjawuliramu sister like y'omu okusinga babrother bange waliwo babrother bange nga bakulu nnyo nga bali mu age eya boyfriend kati bwe baategeera nti nno boyfriend ate nga ne boyfriend bannange ng'alina style omanyi kugamba ya twelonda ng'alina style mambazit nga musajja abeera neat kati bano babrother bange bwe baalaba nti nanjagala ne bagifulanga advantage kati nga bagenda ne bamusaba ssente ne bamugamba nze mbatumye kati nno nze kinnyabo nga simanyi byannombu kinnyabo kannyabo baire nali kannyabo nsonyiwa Mr. Money namucall like 10 slides kyobola emimiro ginsiiwa munnange kati nze ng'ogira ng'ayitawo ng'oaba ayitawo nga ngamba have you got it twakulanga naye omanyi efamire z'ekibuga oluzungu lubaawo mutabani w'omusiraamu nga tayagala kudda mu kutundula kugezaako neera kutundula vanira naye nga ndi mukwano nga sinaŋŋenda era bwe nagenda bannange omusajja era ng'ajjayo ekintu kati ng'akiyingiza nga ekintu kijjukira ndi mbeerera siribikolangako bya kintu tekisobola kugenda bannange nenkaaba ne ngandeka munnange nze terijja kukola nvaako kuno nadduka na misinde ng'era ndeka bannange yagezaako okunzijjako embuzi like 4 times nga bigaana oba babbi naye yansaasiranga naye nga alaga nti ali patient naye nga age gye yalimu I'm very sure ayinanga abawala naye nga nze kwegamba nze Katonda yantondanga oba siteeka nnyindo zange we zitajja siringiriza nina embeera kugambe zirabika zanjawulomukko kati nga nze sibiringiriza bw'aba ye bwenjagala kati ate ebirala tebinkwatako so olwagira neyeekyawa bambi kuba yagezaako emirundi 4 alaja nagayo ono babrother bandira sente nga babrother nabo bamufuula museke nagamba ye lwakineerega n'akantu kati munnange ebiseera ebyo ekisiibo kyali kinaatera okutuuka nga kigenda ku ntimi naye ejjinja yampa akasimu kali nga tubeera ku text amapeesa ngafuusa amapeesa ng'ajja bungi nga ŋŋamba nyampeereza message naŋŋamba omanyi babe ogenda kubaamu ku time njagala kusiiba nze sirakirabamu buzibu naye nga njagala nkubulire nti sisita wange ye kale kuva buto wange nga obanga menti nga sisita nga ninako obujja obanga like kankitwale nti yambangako n'obujja nga buli kintu era yeegezaamuko oyo gayi n'amugaana bugayi n'amugamba ngenda kuga ate nga nina enneeyisa gye nneeyisamu nga abantu balabira ddala omuntu omukulu nga nneeyisa ebitali bya myaka gyange omusajja n'amugaana n'amugamba ngenda gamba ne sisitawo mbuyamuyamnawe nawe yamusanga mukazikiza mbuno nga amforcing a kissing
Nange nga mutabani wa Falawa Jjanda Opera. Nange nga nyiga nkaaba. Ngamba n'ekyana gwe. Munnange tetulope wa bakulu tunyizeemu awo nga omanyi abooluganda. Ne tubivaako. However much teyakkiriza nakukkiriza nga tukita. Munnange mutabani w'omusiraamu nga ngamba nga wagenda okusiiba. Kumbe yali anoonya like ng'akooye tatundula vanira n'embeerera eganja okutuka ebiki. Naye nga ndi mu mukwano guli obutagana. Mulinga nguma. Ng'ekisibo kitandika njuka ekisibo ky'abasiraamu okimanyi mwezi kutumulamba. Kati ekisibo kiba kinaatera okuggwako. Yatandika ekisibo kyalibanga kitandikanga bw'asiibukanga sindikirayo ku message tunyumyamu katini kati communication egenda nga yeesala. By that time tasooka kiwanya obudde cause kyali nti asiiba ekisiibo munne nga kiggwa. Ekisiibo mu nnaku zigenda otuuka gye ziggwera ng'otamu mutabani w'omusiraamu akyayogera nange yadde okunyega nga ne wempeereza message tanzira nga naye nganfa omukwano nganfa obuluminga. Kati munne omusajja nga neesomyewo bane ngenda okulaba nga kyeyalinganga takolanga ajja nga bw'aba ayita ewaffe kubanga ffe ennyumba yaffe yali twalinga mu tawuni gwe kyobamanya twabeeranga mu tawuni. Kati nga ate ng'ennyumba yaffe eri waliwo amaka gaffe gatunulidde mu kkubo nga waba ayitawo aba alina okumpayo kasigino yatuukanga ekiseera nga mpitako wiisi banne nga nfa. Kati nga ngezaako okumukubira kumbe yali yambulokinga naye nga nze sinafunamu eyo sensi nti bambulokinga. Nze nkyalina kiri kye baateekamu tugenda musawumu. Nange banenga nkaaba. Bannange kati ngenda okugezaako nakwata essimu yo nali nina obwongo nina obwongo njiya. Saasoma nnyo kugenda wala naye neebaza Katonda yampa amagezi. Kubanga nze obwongo bwange bulina bingi bye bumpisizzaamu. Mr. Moses Sirwana ntalo. Naye nze Katonda gwensinza munene. Tujja tuukayo eyo. Sorry mbadde embuusi. Naye omusajja nampitako. Nga kati mba ndi awo nkaaba ndi mu kakeesi kange ng'ajjukira rutiini erimu eri okuva edda. Oluva kusomero nga nnobeera mu kakeesi era nga mu holiday mbaa mu kakeesi. Munnange bannaye nakaaba nenzimba feesi. Kati twalinawo manyi wano bwe bagamba aboolugambo b'okukyalo nga kuliko abantu 3 aboolugambo b'okukyalo bali nga bakusanga ng'ogiragira. Oyo mukabo bagamba eyinza kweyamba oyo wa bbulu wa brown kubanga wadde awuza maki bakola lesitani balina obyongerayo. Nga bannaye yali ayitawo nga ndabanga nkaaba. Mu kifo ky'okujja okumbuuza obadde siyadduka nga agagamba mami step mama nga muwala wakala abadde ki nga step mama nga ajja nga mbuuza gw'obadde ki munnange nga mulimba nti mukwano gwange afiiriddwa taata we agenyanze naye nga mukwano gwo gw'osoma naye afiiriddwa taata we naye ng'okaaba okufaako obufi wenna ozimbye feesi. Bannange omukwano oluma naye kaŋŋambe nti obwo bwali buto. Amanyi misamo bwe tuba tukula tuyita mu bintu bingi like weebaza Katonda n'akuwa ekitone eky'amagezi n'ova mu mubiri bw'olabiranga edda n'ogira ku bwongo n'osobola okulabira mu maaso naye nga like 99% ffenna nga tukula tuyiseko tulina obulamu bwe tuyisemu obutali bwangu. Kale obutali bwakwesalirawo mu butuufu bwolina okusalawo. Munnange nga nkaaba nno kati obukyawe nakaaba to the extent nenoonya sisita we oli bwe yasooka okuntumira.
ate munne Katonda yanteekako feva nga abantu ab'ekitiibwa. Nze nalinga mwana muto naye ngeneeyisaamu gye neeyisa kintu kikulu nga I respect people they respect me. Munne nga sisita we njogera ne kati bwe namutumira sisita we sayina mugamba gwe naawe oyo yayagala n'okutundula vanilla nga omanyi abalenzi. Kati tuli mu ezo prosesi. Kati jjukira ffe waffe gye twakuliranga buli New Year's Eve omwaka tukutandikira ku Sheraton. Ng'etteeka ng'ekyo kyo kya buli mwaka tokimanyi tulina okugenda ku Sheraton. Kati munnange waaliwo omuwala nga family friend. Naye ng'omwana oyo tulinga abafaanaganamu nakyo kyalinga kirina ebiiso. Kati ng'era batulaba bagamba tuli baaluganda but we are family friend. Munnange ng'omwana teyeetega lulenzi. Bwe yeetega lulenzi maama ag'omunkubo nga bagandeetera. Ino gw'oli awo gundi ali bannange nga nnumba. Naye nga nnumba ngenda kukola ki? Era nga ngenda kutuuka wali ntunule mbatunuulire kati nga nina this attitude nti ngenda kujja nkulage nti nkulabye ate nkulage tekinnumi naye nga kati oba binkyebyo. Munnange kati ate omuvubuka omuwala yali yeetega. Kati simanyi oba yali awa teyali amu. Nze nga womanyi oli mu mukwano. Munnange nga ngenda nga mbalaba. Kati we nabalaba I didn't ask anything. Saabuuza nti oba what's going on oba kiwabula najja ne mbatunuulira we batya. Ne mbatunuulira omuwala bwe yandaba n'afuna like neyeekangaana ngamba hey how are you? Ne ntambula ne nkyusa ekkubo nga neefudde nno nti mbadde mpita buyise kumbe mbadde nzize kyenzijidde. Munnange terwaliro kati omuvubuka bambi aleka yafiringa guilty. Yennyini kolo eyankubira kati ankubira tuli mu 31st but emisana nga ebya fireworks tebinaba kutuuka. Nga ngamba ekikulu naawe tosalawo biki kati olw'okuba nalina omukwano mutuufu nga ndaba omusajja wange mufiiriddwa. Ne mugamba nze amuredi kati ndi ready Mr. Musinze Mr. Musinze netwala munnange ng'ate singa ngamba kati oba oyagala okwogera nange jangu ku ssaawa emu omanyawo okunsanga nga yeeraga batya. Munnange kati olwo nno nga ndowooza ategedde mwagala okwekutula. Munnange nga sigenda nga ngamba munenzi saagala katembawo. Are you sure oli ready? Namugamba ndi ready. Nangamba mune saagala otandike ebintu bibiri saagala biki. Namira pini ngende bankutula embuzi nze gw'olabira obwereere wano. Munnange nali mbulumya obiti naye ng'olw'okuba ndi mu mukwano bannange obuto kibi. Kumba olunaku olwo obulamu bwange butandika ku lunaku olwo. Omwana ow'obuwala yali mu bulumi obw'ekitalo naye mu mukwano omungi ng'ayagala okukakasa omuntu we. Ky'atamanya nti ku olwo yaggulawo oluggi olumuyingiza ensi endala gy'anyumyanga olutabaalo. Lwaki tomulindirira mu kitundu ekyokubiri? Abange nina ekibuuzo. Edda nakati abamu tukyabikola abamu bakyabikola naye edda twabanga mu bulamu obw'omukwano nga si gwa kwewola si gwa kugwa ku nkonge kubanga oyagala kusanyusa mwagalwawo ng'ogenda n'onoga ebimuli ku ttale n'obireetera omwagalwa. Kakati n'abaliko mu kibuga ng'obeera oli awo omwana gy'agenda oli bamukolereyo ekimuli obumuli bwa rose bulimu ku sweets bulimu ku chocolate oluusi oba mulimu ka wine n'alyoka akulisa. Bannange kakati abantu abatono nga nze otutunulira ebimuli ne tuggwamu ne ng'amama nembonaabona n'ekimuli ekimuli ne kiwotoka npotoka ne ng'ama ekimuli kyange. Abanga omukwano ogwo gwaddawa
twatuuka ddi okubanga tuwasala okuva ku mukwano ogwo gwakwatangako munno n'omutwala ne mulaba ku kamuvi n'agamba bannange omulenzi wange yabinkoledde ng'omututte mu muvi n'otwala omwagalwa wo ku biici ne mutuulako awo kawolawola ne mutalya nnyo nnyo byakufa nti olinga avuganya ne muddeka ng'omwana agamba bannange omulaze omukwano abange twavaayo ddi ku mukwano ogw'okutonera abaagalwa ebimuli ne tubanga okubeera nga tubalaga nti tulina laavu yaabwe nnyingi kwe kubaweerera basisita baabwe abalemeddwa emisomo ffe tutandika okwetiba eddimu ery'okubeera abazadde. Since when? Twatuuka ddi awo kubanga kugamba bannange olina okulya looni olina bannange twatuukawo ddi? Mikwano muleme kulowooza nti bino biri mu bibuga yokka, genda mu kyalo. Omwana ow'obuwala okulaba nti kati atandika okuwulira awulira obusimu bwe nga bukwogera oteekwa okumutonera ekibanja. Bane temwatugamba mwali tutegese. Wavuganga omwana w'abandi ku gaali mu kyalo n'olyoka omusaza omutala guno ku mutala guno bannange ng'omuwala ayimba ggwe ng'agamba bannange paatu nseera paatu. Twavaawo dyawo ng'omwana ow'obuwala ayagala omusigemu bodaboda pikipiki smart bajaji smart tvs sita etandike ng'okumuleetera omutwalo ogwa buli lunaku. Bannange twavaayo ddi eri ne tubanga kwegamba olunaku lw'enkusesenkana ebizibu bwe bibanga ebikomye lwenna okusasula rent gwe bakubanja ow'emyezi 6 emabega. Kyetugamba nti abedda tebaaweereranga nti tebaabangako n'abarelative beetaaga school fees. Bannange laavu y'ennaku zino okusanyusa omuwala akufiiringa akuwulire nti kakati omutuuse wali awawakanirwa. Bannange okola emirimu bw'oyambuka ensozi bw'ozikkiriza kubanga process ya kusiga wootuukira okutuuka ku makungula olye ku musooli bwoti ng'olina okukabala kakati ate sima ya njala kati tema ebinnya kati siga kati koola kati okulya ku musooli kyawukana kitono n'okufuna laavu y'omuwala ey'ennaku zino. Bannange ebintu by'edda byabanga birala nnyo. Omwana ng'akwagalako ensonga entonotono ate nga zirabikanga zenkulu. Kazi oyo omuvubuka ako agambye nti aneegwanyiza ava mu maka gaani nti ava omanyi bw'obeera omalako omutaala guno okkirira oti waliwo ekkubaawo eridda eri awali omuzikiti nti awo si wogamba awali Haji Kamadi nti awo otyo kakati ate ono amaka g'abano nti ngategedde abantu balamu famire yo bantu balamu. Omuwala n'asiima omulenzi n'amugwa amakerenda ng'ensonga eri ki famire gyavaamu bantu balamu. Bannange ebyo tobigamba mwana wa nnaku zino nti omulenzi yava mu famire bantu balamu bantu bakakkamu bantu bakozi balina empisa. Mukwano muwe ssente ajja kulaba empisa. Gwe leeta ssente ekyobuwanvu abatakyakiraba kubanga ensonga ze ziba zimaze okukolwako ng'olwo owanvu ye twatuukawo ddi awo. Kankole komenti zange ndowooza zisigaddeyo 2 oba 1 nkutwale mu kitundu ekyokubiri. Muwulidde nnyo obulungi bwe like I told you in the beginning ayogera ku bulungi bwe. The girl is beautiful. Bannange waliwo abajja okuntawanya mu inbox sozi bannange siri kyaliwo. Lwaki mbeera kyaliwo mu kubifaananyi? Siri kyaliwo muweze ensonga ndi kyaliwo mu nsonga endala ate nnyingi ddala ne wano tuli banno. This girl is really beautiful. She is beautiful. Bannange ndaba ki Jasmine ne just kino ki Jasmine nga kyeru kati Jasmine munene muuko katono okusinga kuono. But she's beautiful. She is beautiful. So no wahala toleka tomera tusaba ku mutima mukwano. Tetwenkanankana oyinza obanga osinga omulala obuwanvu ng'akusinga okwawula figa. It is okay. It is okay. Teka kunyiga. Eri omuntu ayinza okubanga ne story emumazeeko emirembe kubanga sister agera ku lungi. Banaye nali kawala tukiwulidde ate kamba buli ekizibu nnyo okusanga omuntu
ayogedde ekyo nti tukiwulidde nga ye muntu omulungi ennyo mu ndabika. Babanga abalina effubitizi kugamba enge obufuta obukoga obunyaga bwonna obukopi babukukuŋŋaaniddeko kubanga omuntu agambye nti mulungi yes kakyogere tuveewo gasozi akyogera akiveko tukiwulidde n'alyoka akiddiŋŋana papa obwo bwonna bubonero obwongera okwoleka omutima omubi gwe gugenda gukulamu ogulwanyisa ne gukutolokako ne gukula. She's beautiful. Let me also exaggerate because I have seen her. She is extremely beautiful. Nandi kukanzeemu ne nkusindika ku TikTok. Nolaba ku bu video bwe oba bifaananyi. She's beautiful. So ekyo kigumire. Njogera ku kigambo ekibi SIN. Ayogedde ku kantu akatali kakuleka. Okimanyi nti osanga abooluganda nga beebiifi nga beewalana ono ali favored ono abanoneza abamukwana balungi sima balina ssente ono ye bamukwana bamutwala out bamuwa ebirabo ye tebamuwa. Abazadde muyambanga nnyo abaana ebintu ng'ebyo n'obaako engeri gy'obitangira. Munnanga abaana baloga baganda baabwe n'osanga nga omwana ali mu kuloga mutoowe oba mukulu we, taata y'omu maama y'omu. Bwe kiba kyali kikutuuseeko nga wali okirabyeko ddala kati okkirizigana nange bwe njogera ekigambo ekibi awo we kitwagala. N'ogamba abantu abagabana DNA ono omulala nange ndi mulala naye kitugatta maama y'omu ne taata y'omu. Sista baba mukwanye gwe balabye osanga oli nga azimba omutima. Bwe bisanga abazadde abatamanyi ku balansinga kuba Newton munnange bino byawulira ddala abaana ddala njagadde kakulekera. Kkiriza emirembe gya Katonda okkirize gikubeere. Ebikusoomooza bingi naye obwesige bwe butunuulire Katonda. Kituufu bikusoomooza n'ebyali bikusoomoozezzaako ate ebikusoomooza tebiri ku ggwe wekka nti gwe bisookeddeko era gwe bisembeddeko. Abalala obulamu bwe babusinkanye ne bamala ne babuyitamu. Beera n'essuubi nti Katonda ng'akulembeddemu ng'ali wamu naawe n'ekyo kijja kuggwa. Kinene kigulumidde mu maaso go kiringa olusozi naye obuzibu nti gwe okirabanga olusozi Katonda si bw'akiraba. In a blink of an eye, just mu kigambo bugambo nti nga biteredde. Tambulira mu ssuubi eryo Katonda akyakulekedde omukka mu nnyindo zo. Trust me, alina that big plan for you. Consult him, get close to him. Ajja kwogera ng'owulira, ajja kulagirira ng'obiraba kubanga there is that good communication, there is that bond ejja okukola nga olutindo okubanga muwuliziganya. Heaven to you. Tusinkane mu kitundu ekyokubiri. Nze Becky Sozi owa Remo Beauty and Wellness Parlour Esseeta. Mu bimu ku bye tukola mwe muli body massage therapy, facial treatments, counseling services. Gw'omwana w'obuwala ovaamu akaswa akabi, gife ebbaawo waffe abakyala, obundula amazzi amakyafu, wazibikira enseke, bw'onookosa gife ebbaawo ono gw'ojja otuweera obujulirwa. Tulina kofi ono alimu ebirungo 6 mu kintu kimu. Gano Dama Coffee 6-in-1. Mulungi eri abalwadde ba sukaali, mulungi eri abalina obubonero bwa kansa, mulungi nnyo eri gwe akakalu kano okuyita mu lunaku. Mu health wellness treatments tulina reflexology sandals. Nungi eri abazimba ebigere, bw'olinnya wansi owulira nga afumitibwa mu bigere. Zirelaxinga muscles zo okufumitibwa kuno ne kuggwaawo. Ziyamba omubiri gwo okutambuza omusaayi. Ziyamba ku bwongo bwo n'embeera yo eya bulijjo. Buli peesa lyolaba ku ssande eno lirina ekitundu ky'omubiri gwo kwe lituuka buli lw'ojambala. Olwo obujjanjabi ne bukolebwa ku mubiri gwo. Osobola okugigula n'ojambala mu ofiisi yo, awaka, osobola okugyegulira nga ggwe, ogigulira mukaddewo oba jjajja kuba ate abo bagyetaaga nnyo. Okumanya ebisingawo ku bino byonna, kolagana ne Remo Beauty and Wellness Parlour Esseeta. Ku nnamba ezo eziri ku screen yo for direct calls and WhatsApp.